Rema Namakula okwambala akabiina bamutabukidde mbiina maasawo tamala emirundi junior naye atabuseka ye Wisdom mwina maasawo Sheebah Karungi ne Sindi Sanyu mukwano obusungu buyitirivu nyozo munange tiimu tezisaalikako omusale Bobi Wine naye tarubuzeeko mugamba mutya mwasibye mutya kansubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba video nomugimpere like era nensaba gwena mukwano atunaba kusubscribinga wano ku Suvi News nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell limesubwanga byonna byemba nteekayo kasoke mbawe Bobi Wine ayina kyagamba omukulembeze w'eggwanga ati tweyongereyo mu maaso n'agaali abantu ne batwaniriza nze mbakulembera n'entambula mu bantu ab'enjawulo nga ndi fisiringo natambulira mu kumakemberenge Chiriwe chicho kulangeze kawabulane kulwammwe ena byonna obuvunanyizibwa bannange so mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kusigala ku mulamwa n'abali eyo mbasaba mugende maaso temugwamu maanyi buli omu yeekuwe muto kiwolaba ng'oserera otereezeewo tukyalina olutalo okujjako nakyemalira kasemu mulaba yagonze dda naye maliza nga nkitanya tinze ne bengenda mu basirikale kababere ba UPDF mbayitamu nga bimba nga bambongako naye ate jajja tasobera na bayitamu nga tebamutadde mu kaki ekyo njagala mu abali eyo abadde bakyabuusabuusa mukimanye nti omukadde ayidde tona obugambo baganda bange njagala obeebaza mwebale nnyo kumperekerako temulekeraawo guno omuliro gwe twakuma mugugende mugukume buli omu olina obuvunanyizibwa abuusayo abantu 10 olwaleero nenkya neruli nja kubajjukiza era tujja kubeera nno bagambe saabagamba bagambe batugamba mwebale nnyo people power our power NUP Ataawo munange wetutuuse ku nsonga z'omukulembeze w'eggwanga ye munange president muno manyi munaye mu Uganda tulina ba president babiri ye munange president munne Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'agamba ekyo munange president munange Yoweri Kaguta Museveni ekintu kyeyakola ekyokutambulira mu kumakemberenge ye tekyamusanyulamu n'akamu bannange mitawaana myereere ku sayidi eze ate wenkuzaako eno ku sayidi iPhone ne Nokia munange bo munange ba tiimu Nokia batandisedde okugamba mbu Sindi Sanyu yazenga muzadde nyambala biki byonna naye munange ye Sheebah Karungi yazenga malaya mbu kyakabadde amanyawo bagenda kwetundirawo bannange si bigambo byange ne maama w'oku ba social in-laws obusungu bungi nnyo naye nga munange tubali tukyali awo ate mulowooza enkwawa za Sheebah Karungi tezamuleetedde obuzibu munange omuyimbi Sophia Nansongo oba ono naabuza okumala akabanga ye yavuddeyo n'agamba maama enkwawa nkwana ebisigadde byonna bibadde kiriya naye enkwawa zo kyusaamu tezitegeerekeka mbu enkwawa zisinduukiriza abantu emmeeme bannange abantu b'obusungu bungi nnyo naye munange gwe wena nga tonaba kulaba akanyonjo kali mu liiso lya munno sooka ate weetunule mwegwo ezo zifaanana zitya enkwawa bannange ye Sheebah Karungi tagenda kusemba nakyo wadde n'omulundi n'oguma amaze nayanukula Catherine kusaasira oluvannyuma lw'okuvaayo n'agamba mbu ye tamanyi kuyimba banaye kamateereko ka video Kusasira oyimba naye olowooza lwaki bato aginoonya nanga atamanyi omukyala Catherine kusasira omumanyi nenta muwulira mumanyi tomanya yimba nkola ya taxi ayo atikowa ya Jason wa mumanyi twakowe emisigo mumanyi naye alowooza lwaki Sindi teyamunoonyeza bakole bato ng'atayimba mumanyi yagambye mbu nno awulira bubi nnyo ali disappointed okubanga Sindi agenda batolinga nawe atamanyi kuyimba alowooza lwaki agenda batolinga nanga atamanyi kuyimba baba manyi n'abaleka bakole maafi yabadde agamba abagatta mwenna alowooza tebannakola maafi oyo by the way beejubisa naye bakole maafi abaleka bonna abamanyi okuyimba tannabayita ayita nze atamanyi ki kola maafi 1+1 ye kusaasira agamba akwata gwe n'akwata Sindi alowooza lwaki n'obumanyi bwobwo bwonna bato tagimanyi tagirina maafi again maafi
Ono nno munange Sheebah Karungi agenda basobola mwamwetankuulira era ddala kituufu munange iPhone yesu wadi bagamba mbu ya freezinze simanyi iranda lyaweddeko biki naye maama ajja basobola ye munange Seeguya oluvannyuma lw'okuvaayo n'akozesa ekigambo nti singa gabadde mazina Sheebah yali wangudde naye okuyimba Sindi Sanya agenda kuwangula bannaye ye Sheebah Karungi akyalemeddeko. Kankubuulire Seeguya tomanyi kintu kyogezako kuwalampa gwe nga gwe Seeguya yeremeredde naawe wennyini obulamu bwo opredicting otya kabira amazima wire emyaka 22 anaagakolamu ki anti ekintu kiri kimu oyimbye gwosinga okuyimba n'okolamu ki omaze mu mawulire emyaka 5 mu 5 n'okolamu ki era okyaleekaanira ku same platform waleekaanirako anti wulira mbu president w'olugambo is that a title gyoyagala great granddaughters and grandchildren gye baagala bakujjukirireko wetereze nga tonnadda ku mukazi wa myaka 3 mu 3 byennina by'otannakola ya Sheebah Karungi ne Sindi Sanyo ngenda kuba mubaddiza maaso awo naye munnange Dr. Mbuza ne Rema Namakula ate mulowooza tebakiguddeeko kiki munnange ennaku zino Rema Namakula mbuya genda n'akola akabiina kamba naye mwe bannange okuva mukyala Ssebunya Rema Namakula bwe baamukwatamu omanyi baagenda ne bamunyigamu awo mu kiwata awo mu lubuto naye no mu kabina eno nnyashi ne bagiyimusaamuko katono bw'ati bijjampusuuti yabisuula eri yakasuka eri Gambye kati yeesala obuntu oyinza n'omuyitako omukubo nga tomutegenduga Rema bulijjo yo bana sigambe buno jumpsuit simbi nugi naye bannange Rema yali akwambalira bijamsuit n'obyetamwa n'ogaba bannange sigenda byambala ng'omukazi ayambala ebiriko n'ebiwawaatiro naye kugambye kuba bamunyigamu awo katono kugambye yeesala obuntu Timu iPhone balina kye bagigamba wano yo munange timu Nokia eraga nga yo ekyaliko nnyo ekyali ngumu bannange kansooke mbateereko wano ka video nammwe ate mbenga mubyerabirako mwe bannange Sheebah takabidde ku siteegi naye Sheebah z'omutima omunafu ennyo bulijjo bw'otya swaga mama nali mmanyi nti nno we muba mukunama temutya Wena webisa ki face mask oyambadde bidamage bulijjo mmanyi olijjo nirambo nebana Sheebah Karungi onswasizza nnyo kasindi tetuganye kannamukadde naye kakalukalu omanyi buno busindi bwe bwanabiranga mu biyigo nga bwebulankanyanga obupamalino webufukeno webunaaba naye Sheebah Karungi ekintu kyokoze kibi nnyo era ng'omukazi ayimirira ku magulu ge Sheebah Karungi obadde obeera waneno mu kidokolo ekawempe abaana b'ekawempe mu kidokolo baba sharp kati Sindi oweno mu Kimumbaase bw'ayiise akukanga atya n'otuuka okwebikka bimasiki ne weebikka endagala mu maaso Sheebah weebisse endagala mu maaso wenna totegerekeka oyogera luzungu akana kwogera oluzungu oluli professional totuswaza jjayo oluzungu lwa kawempe mozilimu wane kawempe wasomera oh my god Sindi agenda kukukuba omuziki ojja kukiwulira Sheebah ab'ekawempe otuyiyeeyo nnyo toyinza kwebikka mu face wenna ne weekweka webulankanya eno wewetakula mu kabina wewetakula mu nkwawa mu matu webulankanya naye byebyo munnange zo tiimu nyiivu bulaale munnange Sheebah Karungi bambuuza kiki ekyakuddusizaawo amangu ago nga temunaba kumaliza ye munnange yevuddeo n'atugamba nti ye abantu abakulu abawa ekitiibwa kati munnange Seeguya yavuddeyo ate nga muntu mukulu abadde ayina kuvaawo ebyogera bya kisiru atambula amubuusizza wapandika oluyimba lwange olwasooka lwaki lwagana okwahita kuba lwalinga bigali mwatu ate yali ayimba nnyo sizamani amwandika ice cream nelufuuka hit obude tusiba ne sizamani ani gwonsinza sizamani omuyimbi amanyi okuyimba awo ojja kudduka oluyimba olwo olumanyi omanyi nga gye lugenda n'olwalien skin lumusinga okunyuma ano lugenda kwegenda uli akayimba ako nakawuli akalinga ka Edmisaya akayimba Sindi keyakuwandikira I respect Sindi akoledde art industry naye okubatolinga Sheebah Sindi muwa amagezi one agende yeewole ku nnyimba zairi nnambirwa ezisinga okunyuma eza Winnie Nwaki eza Juliana azigatte
alyoka ajja abatolinge omuntu bwati Wuma Kiseka oba Wumalu Kiseka nayogerako naawe ennaku bbiri emabega Wumalu Kiseka. Wumalu Kiseka lekerawo okuvuma abantu. Nakulabye ovumawo na Lebonsereko. Wumalu Kiseka lekerawo okuvuma abantu. Buli omu talina kuba musitulwago. Gwe watandika ebintu byali enskin Wumalu Kiseka. Naye ennaku zino ovuma nnyo abantu. Kati ona Lebonsereko wabadde ovuma waaki. Wumalu Kiseka lekerawo okuvuma abantu. Odidde omusajja omukulu ona Lebonsereko omuvuma. Goloza buli omu agenda kuba naawe. Eyo project yeni yupigwe wagisoka moba gwe wagitandika. Lekerawo Wumalu Kiseka okulumba abantu abakulu. Kubanga bo bagambyeko ku ndowooza zaabwe. N'otandika okuvuma omusajja omukulu. Wumalu Kiseka wandifunye omulimu n'okola. Eno ensi teri yagikutuma kuginunula. Tugyeko olugezigezi. Nakugamba Wumalu Kiseka tugyeko olugezigezi. Teri yabatuma musitulwago ze mulimu. Nyegwe buli omu ogenda omubambira. Wasookera kwali enskin ne tukuwagira. Kuchawona Lebonsereko tetujja kuwagira. Goli South Africa ovuga Uber. Which is okay. Oganya okwetereza ng'omuvubuka. Kakati Uganda gy'olwanirira Uganda empya eri luddawa. Uganda empya eri mu nsawo yo. Ababonaabona be batalina ssente. Abalina ssente tebabonaabona simple. Wumalu Kiseka lekera ogenda ng'ovuma abantu. Wokutte ona Lebonsereko omusajja omukulu omuvuma. Kubanga gambyeko. Goloza ku social media buli omwana akwogerako kirungi. Muvumye nnyo abantu. Gwe buli omu ogenda omuvuma. Bw'ova kwali enskin bw'okwata abantu bajja kunyiigira. Abantu bakulabe bubi omanyi temugambwako. Junior yogera ku NSSF. NSSF njogereko ki? Sibi ebyatiisa omugenzi Isima. Kumala yogera ku bitongole. Kati NSSF njogereko ki? Nze nabagamba munzije mu bintu byammwe by'ekisiru. Wano omala kwogera ku bitongole ne bakuba amasasi. Bwe mutera bwe mwatisa Isima. Genda nga mumuyingiza mu ntalo. Kati NSSF njogereko ki?